oyo gwolabaawo ye sipiika alitwala Kadaga mu biseera bye biri weyabeerera amata. Kaakati ono avuddeyo n'akakasa ensi nti agenda kuttibwa. Ensi tekwemazangamu. Munyigirize bannayuganda naye nga mukimanyi nti nammwe essaawa yammwe ejja. Bigambo bye yaliko sipiika Rebecca alitwala Kadaga ng'akakasa ensi nti munyambe bannange ngenda kufa, ali mu maziga alajana. Ebigambo bino biwulire katono nnyo. Nkukomyewo tusimbule lwogoma ekiri mu paaliyamenti kifumba mutuku. Kyokka nga mukwano gwange ampuliriza ababaka ba paaliyamenti ate bagudde ku kyokya. Sooka olire Rebecca Kadaga ng'alajana. Tusimbule omulundi gumu. Ekiri ku NUP abantu abaavayo ne balumiriza nti Mwami Kyagulanyi yabatuma bakole ebikolwa eby'obuyeekera basaanya n'abalala bwino omutuufu afulumye embeera mbi ddala bano beetaaga buyambi. Amaloboozi gaabwe bwino yenna mukuleetedde omuli olunaku olwaleero era obirabeko ogenda kutya ensi. Sooka olire Rebecca Kadaga ng'alajana ggwe. Tusimbule. Yaliko sipiika palamenti y'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga yavuddeyo n'abotula ekyama n'ategeeza nga waliwo enteekateeka ey'okumumiza omukka omusu. Kadaga agamba nti wabaddewo abaagala okumumiza omukka omusu. Gye buvuddeko eyaliko sipiika Rebecca Alitwala Kadaga yavaayo n'akakasa ensi nti waliwo abantambulirako, waliwo abannondoola abaagala okumumiza omukka omusu. Kituufu ndi mukosefu, nina obugonvugonvu obunnuma, naye ate waliwo abaagala okumiza omukka omusu nga si bulwadde buno obunnuma. Kaakati no mwenna mujjukira omukyalo ono yavaayo n'akakasa ensi naga nti singa si yeye essaawa zino, singa Mwami Museveni tali mu ntebe. Era ono yalumiriza naga nti singa saalinze, singa Museveni tali mu ntebe. N'agamba ekyo nakikola kyaggwa mu bigambo bye. Kyokka nga yeerabidde nti yakikola kunyigiriza bannayuganda, kati essaawa zino yakabatwa wanga entulege ampuliriza okalya ddakaddada. Kaakati nno ebyongo bitadde ku mabbali, oyo nga tumaze okubeera nga tumusunsula, oba baagala kumutugumbula oba baagala kumutta, ebyo tebitukwatako, none of our business. Naye nkikutegeezeza nti nyigiriza bannayuganda olwaleero, enkya naawe ogenda kkaaba amaziga, ogenda kkaaba twawa ng'entulege. Wulira ebigambo biri nkusaba osooka ogimpere ekigalo ampuliza tugende maaso. Kaakati saanya ebigambo byongedde okubeera nga bibaddugalira. Bwino omutuufu yennyini gw'obadde olinda kati gwe nkuleetedde yennyini. Twabagamba abasajja bano baalumiriza pulezidenti nga bwe yabalagira bagende bategezi bbomu enkolerere, ne basangibwa n'ebyambalo by'amagye, era emisango gino ne bagikkiriza, kumbe gy'abateekebwako buteekebwa. Ne tubagamba nti abasajja bano Jennifer Fulfiga Nakanguubi kosa minisita w'abavubuka n'abaana abato Baramu Barugahare baabalumbanga mu makomera Ssekinnoomu ne babasuubiza ensi n'eggulu. Era mu byabasuubizibwa bano buli omu yafuna miliyoni 5 obukadde 5 okukkiriza omusango ogwo. Obukadde obwo 5 bwali bwa cash, era ng'obukadde buno 5 bwali bwa kubeegayirira nti mutusonyiwe okuba maze ebbanga lino lyonna mu kkomera, katubaliyirire naye twagala mukkirize emisango. Kaakati nno ebigambo ebyo ampuliriza bye nkugamba tolowooza nti bya bwewussa, tolowooza nti bya kulimba. Njagala nsooke mutwale butereevu nnyo. Wulira odiyo enkambwe, wulira amaloboozi g'abasajja bano ampuliriza nga beekakasiza mu bigambo byabwe bo bennyini nga beerumiriza nti twafuna ssente miliyoni 5 okukkiriza emisango. Vidiyo gimpera ekigalo, ntambula na mulongo waso mu Luutansozi, kafulu mu mbeera ezitoweredde buli munnayuganda abali okumpi n'abali ebunaayira. Koona ku nnamba ku WhatsApp, koona ku nnamba y'oku direct call, ebikutte olwo bite. Kansooke twali butereevu nnyo mu butambi bw'abasajja bano nga beerumiriza nti baalya ssente, bo tebaaliredde kukkiriza naye ssente mbuzaabakema bannange. Ekebo obadde ose tolinze. Ekebo Okay, kakati amannya go gwani kijambo na disebo obeera wa bayogere Wuliriza olina mmeka ku musango guno? ni namba 14 Ku fayiro babasiba abantu bameka? bali 32. nze nyina wiino. Osobola okumpaako ku mannya g'abantu abasigalayo nga baganye okukkiriza emisango? Ekebo kangezeeko Ne bompaayo nga 3. nsobola obagezaako bonna. Baŋŋambe. Kuliko
Sekitoleko Yasini Alliance Market. Kuliko Kato Emaumaru. Kuliko Kalanzi Sharifu. Kuliko Chintu Abdallah. Kuliko Gibisu Abdallah Hakim. Kuliko Galukande Jime. Kuliko Muwonge Joseph. Uliriza. Okay. Ne bwe tukomaawo kakati ekyo kikulaga nti omuntu oyo era mumuwulidde bulungi nnyo yeeyanjudde Ekijjambo Ronald n'ennamba ye ku musango engeri gy'avunaanibwamu n'agibagamba. Bulijjo mbadde nga mbagamba ebintu bino nga mumpakanya ngenda bbawa paati ku paati wino gwe nnyina mungi katuwuliza kano akadda kati wuliriza ng'abantu abasayininga ssente era nga mwazifuna asooka yaani Lwanga yafuna $5,000,000. oyo omu. Mwanguzi Paulo yafuna $5,000,000. Abo babiri. Kijjambo Ronald nze kennyini nafuna $5,000,000. Atushale Kigozi Livingstone yafuna $5,000,000. Kuliko Matovu Sharifu yafuna $5,000,000. Gambe wuliriza. Kuliko Matovu Abudu yafuna $5,000,000. Okay. Ne bwe nkomaawo kuba vidiyo egenda kuba mpanvu nabaga ngenda bwa mu paati. Navaayo ne mbakolera vidiyo ne mbagamba abantu bano abalisiivinga ssente abamu bafuna $5,500, abalala bafuna $7,000,000, abalala bafuna $11,000,000, abasanya nafuna $20,000,000. Muzze nga mumpakanya mungamba leta evidence. Nabagambye ngenda leta wino ku wino. Kakati ngenda kudda ne vidiyo endala ngamba buulira kyekyaddako oluvannyuma lw'okulisiivinga akasente ako. Kubanga bwe naasaba obbiwa byonna vidiyo ejja kuba mpanvu. Oyo gwe bayita wino. Paati tungireese eno bagiyita Nakangubi, Ssekasanya, simanya Balamu, simanya biki akina buli bw'omu. Yes, Munyarwanda wa Bobby nga bulijjo mbega w'ekkomera. Nze nja bbawa wino ku wino. Wuliriza. Sanya alina okwemulugunya kwe. Wuliriza. Era bokubira bakakana bankubidde bino badde obimanyi kuba n'amaloboozi gonyini oli agansindiki naye muntu kyali mu vidiyo mugundi eyo mu aboloboozi agolowooza ani oyo omwana we wali weeyogerere Kijambo mumanyi bulu era mukubidde ne mugamba yabadde muntu kikakyo oyo ani yakukubidde n'amugamba ebyo byonna ege ne mugamba weegendereza abantu abakubira lwaki nze simu eyo saagirisiivinze Baba. Kakati nze njagala enkya abantu abatagimanyi ndikwebuuza lwaki abantu bakubira abaana be twava nabo mu kkomera ate babagamba byaki sente twazifuna waaliwo omukyala yava mu state house waaliwo ne tuulufigo oba zabbibwa tebatuwaako ezo tetulina eddoboozi wekijjo dituusa tegere oba baatuwa ezo oba zaali zisindamu. Njagala owulirize bulungi nakooye ebibuuzo njagala owulirize vidiyo. Ku nsonga yaffe eri ey'ekyankwanzi mubadde mugamba mutya? Abantu bange balidde bonna bamusakulu Steven baani naani mpa ku mannya gaabwe. Wuliriza bulungi enkuba eri mu kutonnya naye nkwegayiridde wuliriza akatambi kano osooka olabe kye bayita ensolima. Eggulo nakoledde akatambi nega nti Same yayingiza atya kamera mu kkomera okukwata bye yatulaga eno si nsolima. Kati wulira n'abaana abamu ku baasibwa bwe baavaayo bajja ku kitebe kya NUP mwenna mujjukira abantu nga bana ne beetonda naye ng'ate bano bennyini amannya ge gano agamu kugasomwa abaafuna $5,500,000 nga kino kitegeeza nti bano babagamba mugende mwetonde bajja basonyiwa mutubegere ebifa eyo munda mubituleetere. Kati wuliriza akatambi kakyagenda mu maaso. Enkuba etonnya naye nnyina okukakola nkabawe tetujja kulinda nkuba obudde bugenda. Baba.
Baba. Mukama wange. Kale tewali tabu kakati meeting yaffe egenda okubeera ku kati oluvannyuma lw'ab'embalo malo confirminga nti bali ready okugenda mu nteekateeka eri gye nabagambye. Akasente kagenda kayitingana naye akamu kigambye full figure ne Balamu baakabba oluvannyuma lwasaanya okukola vidiyo ezitagatta. Kati wuliriza okwemulugunya ate kwono Kiwanuka Misaki naggambe ngenda kuwa wino kuwiira. Okumisa Kiwanuka. Ssebo. Ensonga eyafise olunaku lwa jjo abantu bawalabyawo yabadde ensonga ya bunyiiki. Oba ensonga nti omuntu yalina okukwasaganya ensonga ezo namukubira essimu kubanga twali twalonda omukulembeze bwaffe atuli ekitaliyo. Kati ng'omu ku bakulembeze ne Faisal nti mukubira essimu nali wano wennyini nga mbeewanga omukyalo oyo yadda mukwezibwa. Tetugamba kati tuba tukiriza ayingira mu kintu ate nga n'omuntu naye mukola nti nga ne ku kkooti awo yadde sina n'ensonga yazirimu saamu ku baateekayo omuntu gamba nti amugenda omukyalo nekatumira ngamba kati omwesonyiwa. Bw'owulira omukyala boogera ku Nakangubi full figure n'oli yava mu state gwe bayita simanya bamuyita ani Mukamisa Kifuki. Ali gwe mwali mwalonda ng'omukulembeze wammwe. Tujja jjoga abesa twalonda nga balonda nze ne baddako ne wandira ibulanga lukumayo yakolanga sekretari. Abudala Matovu nga ye mwogezi. Ate bano Abudala Matovu gwe balonda kakiiko ako. Y'oli musiraamu gwe mwalaba ng'ayogera ku kitebe kya NUP ne yeetonda nti babasonyiwe. Naye ate wulira ebigenda mu maaso. Vidiyo eno egenda kuba mpanvu naye mugiwulirize. Nalabyeko Lugumayo ne Matovu Abudu. Lugumayo Matovu Abudu. Abantu abo ekyabaleese. Sokombe ku mannya g'abantu abo bwe mwabadde nabo. Sizikusaba mu bubuyi ffe tukyali wamu nammwe naye njagala mpa ku mannya g'abantu abo. Wuliriza. Anti Lugumayo omumanyi Matovu Abudu omumanyi. Olaga wakiryo Lwanga Sano. Lwanga Sano mulide. Newabeerayo ne Matovu Sharifu. Matovu Sharifu ke kali akadugavu. Kuba bafuna ssente ezo ababaddeyo abana. Be babafuna ssente ezaddiru zaabwe. Ate nga bagenda ku kitebe kya Nuupu. Kyekibala nakola vidiyo ne mbagamba ebiribaawo muli nzijjukira. Nze ndiwo baweereza mazima n'obwesimbu. Ati vidiyo sigikomye wano. Vidiyo mpanvu naye mugigumire. Njabba wa paati ey'okusatu. Byebyo nno mawulire ga nnaku naye byebyo nze nabaga ngenda baweereza mu mazima n'obwesimbu. Roni Omunyarwanda wa Bobby nga bulijjo. Sharinga, likinga video. Kaakati nno tetwesiga muntu n'omu wabula twakugamba ku bikolwa byabwe kwe tugenda okubeera nga tubalabira enneeyisa n'ebikolwa byabwe. Buli lunaku olukya nga nkoze obutambi mbagamba nti amazima gabeera wala nnyo naye eky'omukisa omulungi tegeekweka. Abantu bano bulijjo bajja beegaana nti tebaabawa ssente era nga bagamba emisango baagikiriza kubanga baagizza naye owulidde lisiti ssente ze baafuna. Waliwo abaafuna miliyoni 5.5, waliwo abaafuna miliyoni 7.7, waliwo abaafuna miliyoni 11, waliwo abaafuna miliyoni 21 nga Ssaanya oyo. Waliwo naye yabadde ngamba nti omukyalo ono ye yavaayo n'ajja butereevu ku NUP. Omukyalo oyo n'atugamba nti atolose butereevu ye n'abatolokako n'adduka n'ajja ku NUP. Ne bagamba omukyalo oyo tukakasa tutya nti munnaffe atoloka atya ku bantu bali ku kkooti n'ajja eno ewaffe. Omukyala kyali gwe yadambuuza ayitibwa Olivia Lutaaya. Waliwo komuredi omu eyambuuza ku Olivia Lutaaya n'aŋŋamba nti abantu bano bonna baali bonna. Lwaki ono baamuta ate nga yakkiriza emisango n'atabeera na bali ye n'ajja ku NUP? Omukyalo oyo nako si katego butego kukasuula mu ffe ne bamugamba ayogera ebyo bye yayogera oba endagaano gye bakkaanya n'abasajja bali nga yakumuta ye yeefuule agaanye ng'ali ku ludda lwaffe olwo asobole okubeera ng'atubega bulungi ng'atwala eri mu bantu bali. Wabula bino byonna ffe tetuyinza kubeera nga tubigaana
buli ndowooza yonna tugikkiriza naye nkugambye nti ebikolwa byabwe tujja kubeera nga tubiraba n'abazze okutubega tujja kubeera nga tubamanya kubanga buno obukya buziba ampuliriza final amazima gamala ne gazuuka bw'abanga Olivia Lutaaya yavaayo n'ajja mu mutima mulungi tujja kubeera nga tumulaba ku bikolwa bye bw'abeera nga yasindikibwa kubeera nga abega NUP era ekiseera kijja kutuuka naye kennyini alye ebigambo bye kubanga ssente ya Museveni tosobola kubeera ng'ogirya n'atakulabisa kati njagala nsooke nkulaga akatambi kano olunaku olwajjo nakakozeeko naye nyina okubeera nga nkakomyewo mu vidiyo eno mulabe ebigambo ebizito ddala engeri gye basombamu abannalwanda ne babayingiza mu ggwanga Uganda bannange omuntu yajjirwa ne babaleeta mu ggwanga Uganda kyokka olubatuusa mu Uganda ne bafunyewo n'endagamuntu ku olwo lwennyini olunaku ne bafuuka bannansi lwaki abantu bano basombebwa lwaki baleetebwa mu Uganda ate nga si bannayuganda e Rwanda tewali lutalo tewali bbula lya mirimu naye lwaki baleetebwa eno ne baba n'endagamuntu nga za bannayuganda nga n'olulimi lwennyini Oluganda oba olulimi lwonna olw'omu Uganda tewali lulimi nalumu lwe bamanyi boogera Lunnalwanda sooka olira akatambi kano ate tukomewo bupya tugende maaso. Yes, mulimu kya bannayuganda eno yo gye ngenda okukola simanyi gye binaggwera. Bismillahi rahmani rahim. Mulaba ekizimbe kino ekindi emabega eyo kanisa nga bw'ogiraba eyo bwekyo waliwo akaala akamu gyendi nnaku zino naye ekiriwo ekigenda mu maaso ekikolebwa mu kkanisa eno seraliikiriza siri tribal oba siri musosoze mu mawanga naddala ago ag'omu Uganda genjogerako sirina ggwanga n'eri lyensosola mu mawanga aga Uganda si gano agazi obuzi ne gateekebwa mu constitution wabula agaawo ag'omu Uganda. Ekkanisa eyo gy'olaba ennaku bbiri emabega era mbadde njagala okukola vidiyo ennaku bbiri emabega naye nga nkyayogeramu ne mwoyo wange nkikoze ntya naye ne ŋŋamba ku lwa Uganda ekijja kijje aizulu bali mu kuwandiikira bantu omwo babawa nnangamuntu omwo kyesimanyi nti oba kyagguddwawo mu Uganda yonna okuddamu okuwandiika nnangamuntu naye ebitundu 99 n'obutundu 9 1999.9 abafuna nnangamuntu omwo si bannayuganda baggwanga eriri mu Maserengeta awo ndi konkushuwa okusinziira ku lulimi lwe boogera babadde balina kompyuta eziwera 4 nga babawa nnangamuntu awo ekijja kijje abantu ebitundu 99 n'obutundu 9 abafunidde omwo national IDs ate nga babulako na katono okweggaliramu bweggalizi si bannayuganda. Ebigambo tukyabiseetula twagala byonna obitegeere omanye ensi yo waweetuuse waweevudde na waweeraga kaakati nno mu mbeera y'emu mukwano gwange ali ku mukutu olira ebigambo mu paaliyamenti nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti ekiri mu paaliyamenti kifumba mutuku oba mu lufuutifuuti kissa kinegula kaakati mwenna mujjukira nti paaliyamenti yaffe ennaku zino yawummulamu olw'aba members of paaliyamenti abamu abaagenda mu ggwanga eri Kenya otyo mu kibuga Mombasa mu mizannyo gya East African Parliament egiyindira eyo kaakati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani amaziga bw'obanga tolina ky'omanyi njagala ogategeke kumpi kubanga bano abasajja eno ensi baagitwala dda era buli kimu kye bakola kwesanyusa bwesanyusa ababaka bano aba paaliyamenti abakkirira Mombasa mu ggwanga erya Kenya mu mizannyo gino gya East Africa oba wa opposition oba si wa opposition oba independent oba si independent buli mubaka yenna eyagenda
ku babaka 17 n'agenda mu ggwanga erya Kenya kibuga Mombasa emizanyo gye giyindire just East African Parliament ampuliriza abasajja bano buli lunaku omuntu omu afuna $720 kazooba $720 omuntu omu zaafuna zivunulo zize mu sente za Uganda kitegeeza nti buli omu afuna miliyoni nga 2 mu emitwalo nga 8 wali eri ku ttaka kati nga sente zino mbuza kulyako buli ebyokusula entambula n'okunyoka evening tea uliriza ensimbi bweyiika ettomoni ng'entunga eyiika kati ebyo ngo bitadde ku mabbali njagala okubise buli mubaka omu wiiki emu gyagenda okumala mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Mombasa ku mizannyo gino agenda kuba asaasaanyizibwako $2 meka gatta mwawo $207 buli lunaku ali mu $10,000 wiiki emu wiiki emu $10,000 kaakati olwo nga kitegeeza nti buli wiiki omubaka omu owa parliament ali mu ggwanga erya Kenya afuna obukadde 18 ne sente ezigwamu ezizoggwe mu Uganda omuwi w'omusolo ole yagenda eri okusamba omupiira okuddukaddukamu okumanyagana okulya ebikyepere n'okudda mu kwana obukwanya abawala kaakati afuna miliyoni 18 buli wiiki kaakati awo mwami Museveni watutuusizza kati njagala okubiseemu ng'omubaka omu afuna miliyoni 18 wiiki ababaka bano bagenda kumala wiiki 2 kitegeeza nti buli mubaka agenda kusasanyizibwako miliyoni 36 kati kubisaamu miliyoni 36 ababaka 107 ombuulire sente mmeka ez'omuwi w'omusolo ezigenda okuyiikaawo era sente zino bwe kubanga kutambuza amasannyalaze mu byalo bwe kubanga kutambuza mazzi malungi bwe kubanga kuteeka ddagala mu malwaliro bwe kubanga kukola nguudo bwe kubanga kutereeza masomero bwe kubanga kusasula basawo bwe kubanga kusasula basomesa abaffe ziba sente mmeka oba babeera bagenda kusasula abantu bameka ekyo nkikulekedde oli munnayuganda oyagala ensi yo nange njagala ensi yo nagamye ensi yange nagamye nze eke mabega wa muzindaalo embeera bweti bweri sooka owulira akatambi kano nga video wagiwadde dda ekigalo omukutu gwa nkyukakyuka gwa munnayuganda wenna ayagala enkyukakyuka maama wange omulungi mukadde wange maama Kevin nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli okubeera ng'otuwagira weebale nnyo weebalire ddala mukama katonda akumpera ekisinga obulungi ono nno maama wange ali bunaayira eyo mitala w'amayanja gy'asinzira okubeera ng'atugoberera maama Kevin nkutumiddeko maama wange era weetegedde sijja kwogera nsima osinziira naye gwe ky'oba omanya nti maama Kevin waffe ali wala ddala tali Uganda gy'asinzira okubeera ng'atugoberera n'okubeera ng'atuwuliriza omukyala Emily nkutumiddeko nnyo mu ggwanga erya Switzerland kaakati nno namwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebale ddala senga wange anti wange maama wange omukyala Mari weebale nnyo gy'otuusako engalo nkutumiddeko nnyo ggwanga lya Switzerland namwenna abali mu ggwanga erya USA mwebale tugoberera kati wulira akatambi ekifa mu parliament ogenda kunyenya n'omutwe gwe kakati okusinziira ku getulina okuva ku parliament y'eggwanga budget ey'ababaka ba parliament buli lunaku lubabadde bamala munda mu ggwanga erya Kenya buli lunaku lubamala e Kenya kubanga ennaku 14 weeks 2 kati bale nti ennaku 14 reports ziraga bwe ziti nti buli mubaka ku babaka 17 buli lunaku afuna allowance wa $720 nswera mu bisenge munde bya parliament gye tugajje buli lunaku omubaka wa parliament y'eggwanga lino ali e Mombasa $720 pade zaabwe zakiza ggwanga zizoggwa omuwi w'omusolo gwe ngamba omubaka omusasulira $720 buli lunaku ze miliyoni 2 mu emitwalo 62 mu kakaaga mu 225 zisente zafuna buli lunaku tokwata ku mutwe nkyakwongera linda kukwata ku mutwe nyenji nyezo ono mbaka ayina okwebaka ayina okulya kakati okulya okwebaka n'ebirala byonna biri covered ku sente ezo allowance wa miliyoni 2 mu emitwalo 62 mu kakaaga mu 225 kabere mubaka wa Rudda Luvuganya gavumenti oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP bonna bazifuna
$720 buli lunaku yebeezeewo Mombasa gyali. Bw'aba asazeewo kusula mu lodge ya $200 oba mu hoteli ya $300, it is up to him. Yamanyi naye nga Parliament emuwa $720 buli lunaku. Bali 117. Akati kitegeeza nti bakulaga nti event eno ennaku 7 already babadde bamaze okuleka nti oba oliawo babadde baspendinze. Kati ennaku 7 kitegeeza nti buli mubaka aba afunye ensimbi za $, tugatte ffenna 15,000 mwana. 15,000 mwana buli mubaka mu nnaku 7 wiiki emu zibeera 15,000 mwana. Kitegeeza nti ensimbi za Uganda ziri 15,000 mwana za $. Kati abeera afunye ez'eggwanga lino ezaffe obukadde 18 mu emitwalo 38 mu 13,577 wiiki. Okitegeera wiiki sente ezo zaaki si musaala nedda kwebeezaawo mu mbeera ennungi okulabika ng'omubaka Parliament e Kenya afune katunda afune ku tuzzi afune ku hoteli emujyamu ng'omubaka Parliament apoere omwo enkeera yeteeketeeke agende mu mizannyo. Wiiki emu obukadde 18 mu emitwalo 38 mu 15,577 ze bamuwa mubaka. Ennaku mmeka 7 salale anajja salale yajja kujja salale birala na bino birala salale mulala na bino. Kati buli mubaka ali eyo ennaku 7 ezo yazifunye ennaku ezigenda okweyongeramu nga n'endala azifuna. Kati bwe baze ennaku 7 ezo zokka nga tubazeeko wiiki of course abamu bajja kusukka mu wiiki bwe baze ennaku 7 tukwate ffenna calculator naye tozimba omutima Munnayuganda mpuliriza mbagambe nti zino sente zigezaako kulabirira babaka bammwe okulaba nga bamalako bulungi emizannyo gino ate si gwe mulundi ogusoose kubanga eno edition ya mulundi gwa 14 ng'emizannyo gino egya East African Inter-Parliamentary Games gigenda mu maaso. N'ababaka abaludde oluvuganya gavumenti bonna gye bali. Kati ababaka 17 mu nnaku 7 kitegeeza nti Parliament ebeesaasaanyizza emitwalo 85,668 ensimbi eza $. Buli bagagga nno kitegeeza nti bwe buwumbi busatu zinnemu okubala emitwalo 85 mu 668 obuwumbi busatu mu obukadde 125 mu emitwalo 2,897 ze sente ezo Parliament zespenize mu wiiki emu nga bali atuliriza e Kenya e Mombasa wiiki emu. Uganda ekula Uganda nsingagga osaagane sente tuyina ate gwe bagambye nti twazeewozebwewoze ezo nedda weeziri sente diriwo. Buli mubaka ennaku 7 obukadde 18 mu emitwalo 38 mu 15,777 owulidde bulungi 18 mu emitwalo bw'obeera gwe oyinza okusigala bagenze 17 nga bangi nga 17 bw'otagenda kukola kwezi oba wabaaki. Kakati ng'oggyeko ebyo kyo ekibiina ekya National Unity Platform twategedde nti emabega yali September omwaka guno gwennyini twazeeyo emabega ne tutenkuula nti Nuupu yakkiriza ababaka bagende oba nedda. Ne twagala twetegereze ne tulaba nga oda yayisibwa mu mwezi gwali gwa mwenda. Oda yayisibwa mu mwezi gwali gwa mwenda oludda oluvuganya gavumenti naddala ekibiina kya National Unity Platform nga bayita mu abakulira bagenda maaso n'okuwera ababaka bagenda maaso n'okuba nti bawera ababaka b'eggwanga lino obuteetaba mu mizannyo gino.
ababaka bannakibiina kya NUP babagana okugenda okwetaba mu mizannyo gino ennaku z'omwezi zaali 4 Septemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Ababaka abo ne bagenda maaso n'okobeka nti babagana okugenda okwetaba mu mizannyo gino. Olwo nno abaka ku palamenti baali batandise okutendekebwa training ez'enjawulo nga mu mupiira, netball, volleyball, waliwo gwe bayita tag of war, basketball, golf, athletics ne darts. Baali batandise okwetegeka mu gw'omwenda. Kati ekibiina ne kivaayo ne kigamba nti ffe abaffe tetubalaba kubanga okukonona ssente za muwi wa musolo, ezo ssente ze batwala mu mizannyo tezirina kizigenda tugattako. Tubireke. Twakitegeerako nti yali order, of course yava eri principal Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebagaana. Yayita mu Joel Ssennyonyi ne babuulira ababaka ku ludda oluvuganya nti nedda ffe nga NUP tetugenda kukkiriza. Era nti budget yafuluma ya billions 8 mu mizannyo gino gyonna. Nkubulidde mu wiiki emu kubanga bagiteekanga gya wiiki 2 kakati kitegeeza nti wiiki emu bweba nga obumbi bukunukkiriza mu buna bulinga 3.5 mu wiiki 2 nti budget yali ya billion 8. Budget ya billion 8 ng'eyina okugenda maaso n'okobeka nti oba oli awo ekozesebwa. Nopu yabagaana mu mwezi gwali gwa mwenda. Naye bw'ombuuza nti waliwo abaka ba NUP abagenze bayitirivu. Abaka ba NUP abagenze bayitirivu munda mu ggwanga era Kenya gye bali Mombasa. Akati NUP yagenda maaso n'okobeka nti kino yo yakiwakanyizaawo mu kusooka. Budget already yali egenze maaso n'okobeka nti efulumye ababaka ba ordinary ababulijjo. Kitegeeza nti abakulu bo basobola okufuna ezisingako kubanga parliament ku billion 8 ezo zali esizza baali basazeewo ba ordinary MPs ababulijjo abatalina bukulu ku parliament bafune $720. Kitegeeza nti bali ababede abasingako basobola okuba nti munnange bafuna eziwerako. Era ne kitegeeza nti okumala wiiki 2 banagenda okuvaayo buli mubaka agenda kuba afunye $3,800,300. Buli mubaka $3,800,300 okusinziira ku buli mubaka, okusinziira ku bino ebyafulumizibwa gye buvuddeko. Banagenda okuvaayo zigenda kuba $1,800,300 nga babaze zino sente ze babawa n'allowance owa bulijjo gwe bagenda maaso n'okulabika nti babawa zigenda okubeera $1,800,300 ze bagenda okuvaayo nazo nga si musaala mu mwezi gwe gumu ogwa Desemba guno gwe tulimu ngera akaseera kabwe bajja kuba bakafuna. Kakati n'ezo zinaaba ziri mu nsawo. Mbaka naaba waddembe okukozesaako obukadde 2 oba 3 waddembe okulyako ekikomanda e Mombasa. Ebisigadde n'abiraba nga tukomyewo e Kampala. Embeera bwetyo bwerigwe ampuliriza akyagenda mu maaso n'okutambula naffe ku mukutu gwaffe, omukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda ogutasosola buli muntu yenna kasitaba ng'akkiririza mu nkyukakyuka. Era omukutu guno ogwateekebwawo eri abo abaagala ensi yaabwe egende mu maaso ebeere ng'etinta oba ebeere nga mukwano gwange ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kaakati nno ababaka bali eyo ku nsimbiyo ey'omusolo beeriira beeyagala bali mu kwegadanga tewali abagambako naye nga ye ensimbi eyiika buyisi ng'entungo eyiika. Kyokka ng'ezo ensimbi ze nkumenyedde teziri ku musaala gwabwe nedda ssebo teziri ku musaala. Ezo ensimbi zaabwe nga bo olw'okuba baalinnya ne bava mu Uganda ne bagenda mbu emirimu gya paaliyamenti ne bagikolerako ebweru wa Uganda. Kaakati nno ekyo kye kibasasuza okubeera ng'abafa obufi olw'okuba nga tebali Uganda baagenda dde ebweru wa Uganda. Kati mu mbeera y'emu musajja wattu gwe ampuliriza nawe mukyala wattu mukwano gwange angoberera. Kaakati nakugambye nti omulongooso mu Lutansozi yenna mbeemu mu kubeera nga asumula ebyo byakwata edda n'okubeera nga ajjawo embeera enkakali mu bulamu bwo. Kaakati omulongooso mu Lutansozi ng'omutuukako na nnamba eyo gy'olaba ku screen yo era ogikubako bukubi direct oba n'ogikonako ku WhatsApp ebisigadde n'obimulekera. Oba weetaaga kusomera kitabo ajja kukikusomera, oba weetaaga kubeera nga akukumira kyoto ajja kukikukumira, oba weetaaga kunaazaako ku kyogo ajja kukikunaaza. Nkugambye enkola yonna ajja gikukolera ebintu bikukyukire bibeere talatibu ng'emmere y'omuceere etesiiga
Masanda kati wulira ebigambo bye bino Jose Chameleone eri gyali mu ddwaliro Nakasero ampuliza ebigambo byongedde okuyiika abantu bangi bavuddeyo ne boogerera mutabani we amanyiddwa nga Abba omwana ono ali mu ggwanga lya Amerika gy'awangaalira era mu mbeera eno abantu bangi bavumye omwana ono wabula omwana ono yayogedde ebigambo nange byannewunyisizza ono n'atuuka okubeera ng'asomesa kitaawe n'asomesa nnyina n'asomesa ne bajjajjaabe butya bwe balina okubeera nga bakuzaamu abaana era omwana ono Abba yavuddeyo mu bigambo bye n'anenya nnyo bajjajjaabe naga nti ye yeewuunya abantu nga bano bajjajja abaana baabakuza batya nga yeebuuza nti abaana bye yabadde ayogerako nti baabakuza batya yabadde ategeeza bakitaawe Jose Chameleone oba Wizo Manizo oba Palaso kati ng'omwana ono abuuza omuntu okunywa omwenge guno gwonna ogw'ekisiru n'atuuka okubeera ng'akosa ebiragalagala ebitamiiza nga bazadde be bali awo ye be yayise bajjajjaabe nga tebasobola na kubeera nga bamuyamba abantu bano mbu kikolimo kyennyini sitaani awedde emirimu omwana nga bw'agamba bajjajjaabe n'agamba nti omuntu yenna bw'ozaala omwana n'otasobola kubeera ng'omugayidinga ng'omulaga ekkuba ettuufu mbw'obeera sitaani naye bannange mbuobeera ddala sitaani ekikolimo ekiweddwa emirimu kati sooka olya ebigambo by'omwana ono yayogedde oluzungu olukambwe ennyo naye at least fe twasobodde okubeera nga tubitegeera ng'agamba bajjajjaabe nti be bantu abakyasinza okuba ababi be yali alabye mbu ku nsi kuno kati ebigambo bye bino biwulire tukomewo n'akatambi kaffe akaddako omwana ono teyayogedde ekigambo kyonna kivuula Chameleone naye yeewuunyiza abasalawundinze Chameleone yeewuunyiza abazadde abaabakuza naga ye talabangako bazadde bakuza baana bubi nga bajjajjaabe era ye mu kubayita yabayisa ekikolimo era baamubuuza lwaki okola ekintu ekyo ye anseri gye yabawadde nti ate oba bajja ne baŋŋamba nti nze ne baganda bange bananga taata waffe afudde tebagenda tuwako kantu naako era nnyaffe ajja kubeera ku kkubo kutunda bunyaanya okusobola okutulabirira nga ne pulaani ey'abali baffe bagiina eya taata waabwe okufa bagiina okimanyi era nga bo bakimanyi nti bajja kubeerawo nga taata waabwe afa okimanyi kisobola okukubanga ekyo statement eyo ye yapaakingisaamu ddanira ebintu afulume mangu bw'obeera gwe era oba otandikirawo nga bagigambye mwana wo oba otandikirawo nti omwana asobola okusirika naye atuuka tayimu n'ayogera ate ngenda babuulira abazadde abatatiibwa nze nyina omuntu omu eyajja nannyumiza naŋŋamba tubadde ne Kamiiri olunaku lulamba naye ng'anoonya taata we konze muzeeyi Mayanja nti naŋŋamba naye bwe yamutuukako n'amugamba tuula awo Kamiiri ng'alina ssente mu mmotoka zaali nnyingi n'amugamba omanye obwedde ekikunoonyesa kyokka nga noona gwali naye tamanyi lwaki obwedde wali amukola ki amunoonya n'amugamba obwedde ekikunoonyesa okiraba ezo zonna ssente zange nga $1 naye sigenda kuwako wadde n'ekikumi tayina muwako wadde n'ekikumi zibando za $1 nga ziri awo naga naye obwedde nkunoonya okikaka ssente nyina ssente sigenda kuwako wadde n'ekikumi genda ku baana bo bali ba ekeba owaana bakuwe namubuuza gwe yali naye nti ye obwedda muzeeyi kyekimukunoonyesa naga abawaanawaana nnyo tibamaanya nti be baganze abamuwe era n'amufulumya mu motoka n'asimbula ye n'agenda ng'amaze omulaga ssente obwedda kyekimunoonyesa sente zeba n'amala n'asimbula wadde saakalabako n'amaaso gange naye yanyumiza ate munywanyiibwa nnyo atamwagala nnyo okiwulira amwagala nnyo eyakanyumiza ate ekirala olowooza Chameleone alina emyaka emeka alabika ayingira kati mu 5 ataano kokkiriza bagaana kagasale kaleme nga tagasaze ataano agaweza yekibuuzo aba abadde kuwa serebu ng'ali ku topu myaka 25 awo yina abadde akozesa biya whisky biki ebiragalagala ebyamaanyi sigala nnyo muno ku munwe tayimu eba etuuse ojja kwesanga omukyala gwe bayitanga Whitney Houston omumanyi yafa alina emyaka emikolowooza ng'anamu
kakati baserebu bonna abakozesa ebiragala Michael Jackson yafa atano mobe ebiri yes ye myaka eje ejifiramu baserebu bonna abakozesa ebiragala tebatasuka myaka 5 bwasukamu gumu ebiri esatu era n'ensonga zawadde naye ensonga zawadde za butegeevu okuzitegeera okuleka omuntu atayagala kamiliyoni nga n'oluzungu taluwulira yasobola okujja n'agamba lekerawo okwasamira kitaawo lekerawo okwasamira kitaawo naye wakozesa oluzungu lungi lekerawo okwasamira kitaawo oyo ngoma teyabitegedde omuntu yenna alumirirwa n'alaba asobola okutegeera ekintu kino we kirimu. Nze nalabye akatambi kano ne ngamba kamiliyoni watakyusa kana akatambi then talikyusa kubanga omwana wakugamba nti lwaki kakati nno omwana Abba ngugambye yakawanga mudde n'agamba nti yetalabangako bantu babi nga bajjajjaawe n'agamba nti bano talina linnya lyayinza kubeera nga abatuuma wabula bano kikolimo kyennyini ekiwedde emirimu oba baana ba kibi basatiririgo simanyi nange naye nga yakakasiza mu bigambo biraga nti bano bafu nnyo nnyo bantu babi nnyo nnyo.